Demand rights. Don't embrace wrong. All women everywhere stand up and demand your rights today. Stand up and demand your rights. All women everywhere stand up and demand your rights today. Nada can deny. All women everywhere stand up and demand. You also demand first for rights. Never surrender. 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 Kale amakya g'olunaku olwaleero embeera bw'etyo bw'ebadde ku kkooti e Luzira okwawukana n'olunaku olw'eggulo abantu abasinga bwe baakaabidde amaziga oluvannyuma lw'okulaba embeera Dr. Miria Matembe mwe yabadde ajjidde osanga bugenzi okukya olunaku olwaleero nga bavumbye omanye obulamu bulinganga mu kufiirwa omuntu waba yakakutuka olumu oba tokikkiriza nti yandibanga akutuse naye ate bw'obudde bugenda butambula empewo bwegenda ekuyitako otandika okukikkiriza nti yandibanga yafudde era yandibanga agenze katolina kyakkola olwo n'otandika okwambalira ate ebirala. Kakati amakya g'olunaku olwaleero ebibiina by'abakyala ebirwanira eddembe ly'abakyala ebyenjawulo abakulembeze okuva mu bibiina ebyenjawulo abakyala okunno nga kw'otadde n'abaami baakedde kujjuza kkooti y'e Luzira okusobola okuba ng'ate babeerawo ng'ate omukyala Miria Matembe addizibwa mu kkooti omwo. Jjukira yabaddemu olunaku olw'eggulo era yasomeddwa omusango ogw'okusosola oba okwawula mu mawanga. Era bw'atyo omulamuzi n'amuwa olunaku olwaleero okwongera okuba ng'atajja bongera okuba ng'ate beekenneenya empapula ze n'ensonga ze z'ayagala omulamuzi kw'aba asinziira okusobola okubeera ng'ate amuwa bbeeru oba oli awo anaawoza ng'ava ebweru w'eggwanga. Wabula omulamuzi Sheila Gloria oyinza okugamba nti ekiro eky'olunaku olwaleero tekimutambulidde bulungi. Abantu abasinga abaalabe ku kiriipu ezo bedda ze tubazannyira ez'omukyala Miria Matembe ng'akaaba, abantu abalabika vidiyo omukyala Miria Matembe ng'amwegayirira ng'amugamba nti sijja kudduka nzikiriza ngende bondeka ne ngenda mu kkomera n'ensulayo oyinja kuba nga nzise kale atisiti gamba aba prisons bantwale mu ddwaliro. Abantu abasinga kaabakubye wala era abamu ne batandika okubuuza nti naye omukyala lwaki oba oleka mukyala munno okukwegayira okutuuka ku ssa erifaanaganako bwe lityo. Abamu ne bagamba n'okugamba omukyala oyo y'omu ku abo abantu abalwanirira eddembe ly'abakyala okuba nga kakati essaawa zino ogenda mu kkooti ez'enjawulo n'osanga nga waliyo bakyala. Lwaki oba otuuka ku ssa erimuleka okuba nga akwegayira okutuuka ku ssa eryo? Maama w'omulamba sinakindi jjajja w'omulamba. Then ababadde ku sayidi endala naddala abalaba ebintu ku sayidi y'amateeka nga bagamba naye okudda ku mulamuzi okubeera nga tumukalakata lwaki ba tetutunuulira nkola ntuufu bwe yandibadde etambula, enkola entuufu ey'amateeka yandibadde etambula bw'etyo, wadde ng'abantu abasinga obwedda bagamba temutunyomeza. Omulamuzi yabadde akirabirawo nti omukyala ono mukulu yabadde yeetaaga kubanga ateebwa, naye ekyo tekimulemeseza kubanga atadda kubeera ng'ate omusango agenda mu maaso kubeera ng'ate aguwuliza. Kakati ekiro kikesezza olunaku olwaleero abakyala bangi nnyo be tubadde tutunuulira be tulaba abaavuddeyo okukomentinga ku kikolwa kye baalabye eky'olunaku olw'eggulo, okukomentinga ku maziga ge baalabye olunaku olw'eggulo,
omukyala Miria Matembe ng'agenda mu maaso okubeera ng'akaaba. Mubamu be nalabyeko ababadde bakomentinga ye mukyala Winnie Kiiza. Era nga Winnie Kiiza ensonga yabadde egamba nti I will never disgrace myself in front of a woman who fought for the rights enabling me to hold office. Never. Nga yagamba nti bannange sikaaki neesisobola kutuula awo nendaba nentandika okutyoboola ekitiibwa ky'omukyala naye nga ne mu ofiisi mwentudde alinamu ettaffaali okubeera nga mu ofiisi eyo ngituddemu. Kaakati Lake Mbabazi ono media personality era akola ku Capital mumumanyi yavudde n'agamba it's like watching my own mother. The emotions going through me right now. I can't even explain. How did we get here? Oluvannyuma lw'okulaba Miria Matembe ng'agenda mu maaso okubeera nga yeegayirira. Oyo bwe yavuddeko abalala naye najja ompaddaani yabadde Dr. Sarah Bireete yagambye nti I keep asking myself one question. Is our president doing well? Maybe he needs to address the nation on a weekly basis to reassure the country that he is aware of what is happening. N'agamba #cry Uganda. Era nga naye ali ku nsonga emu y'omukyala Miria Matembe bwe yavuddewo nalyoku kuyanyanjula naye yavuddeyo naye alina obubaka bwe yataddeyo nyanjula wano naye namulabyeko ng'ate naye agenda mu maaso okubeera ng'ate atuusa obutaali bumativu bwe ku ngeri ebintu gyali bigenze mu maaso okubeera ng'ate bikoze eki bikwatibbwamu. Yagambye atya nga simulaba wano kale n'amunoonya edda naye kale abakyala bangi ababadde bavuddeyo okubeera ng'ate beemulugunya. Naawe olunaku olwaleero ku bye tulina kooti ekedde kutuula ttiimu y'abalooya omukyala Dr. Miria Matembe ne submittinga in bye balowooza nti nno bye baba balina okuba ng'ate bakozesa okubeera ng'ate omulamuzi abeera wakisa gye bali okubeera ng'ataata omukyala ono ku bbeero. Wabula olunaku olwaleero bw'otunulamu ku mbeera mwe yajjidde olunaku olw'eggulo oyinza okulowooza nti fear oyinza okugamba nti maybe ne pain mwali era mwe yabadde ennaku olw'eggulo oyinza okugamba nti byaditamininze nnyo engeri gye yabadde alabikamu olunaku olw'eggulo. Naye ebiseera ebisinga nga bwe nakutegeezezzaako nti olumu omuntu embeera bw'agibeeramu n'agituulamu atuuka akaseera n'aguma. Bw'otuna mu kavidiyo ak'olunaku olwaliro Miria Matembe wajjidde oyinza okugamba nti ayinza okuba nga pain abadde akyagirimu mu magulu nga bwerabika naye ate Miria Matembe oli gwe tumanyi awaga abadde akyasobola okuba nga atagenda mu maaso okuwaga n'okugamba abantu temugende mu maaso n'okuyimba temukkiriza ate eddembe lyammwe kubeera nga lirinnyirirwa. Kakati tugenda kuba nga tulindirira ku ssaawa 8 ez'e Uganda okulaba ensalawo y'omulamuzi egenda kubeera ki, ensonga z'abano ze baleese omulamuzi anaazirabamu akanigguusa n'asobola okubeera ng'ate awa Miria Matembe bail oba tagenda kuzirabamu kanigguusa era agambe nti Miria Matembe agira addayo mu kkomera e Luzira ate anadda okubeera ng'ate awulira ebigenda mu maaso mu musango gwe. Bingi ebimu ku ebyo bibaddeyo nga Matembe agenda mu maaso okubeera ng'ate asaba okweyimirirwa. Byenjagala okuba ng'ate nkutemeratemera mu nkuwe ate tujja kukomawo ne update ey'ebyo binaaba bibaddewo oluvannyuma lwa kkooti okuba ng'eteewa ensala yaayo ku Miria Matembe ateebwe oba tateebwa. Talking about her ill health, I alluded to PF24. It was about us yesterday as a record of the state. They gave us a copy. I don't know if state can avail the original to court to confirm the same. What we have is a photocopy, but I pray that You can use that. you can avail a photocopy. All right. State says you can avail a photocopy. So, Your Honor, on that first leg, we do humbly pray that this, Your Honor, while presenting her ill health and
under condition during my submissions. I alluded to a PF24 for the talks about the age, 73 years of age, and also describes her back condition and the pain, which is indicated the same form. That is not our document; it is the state's document. Yes, ma'am. In the back, was it on shoulder? Yeah, back, shoulder. Talked about a disc. Back, shoulder, knee. The disc degeneration. Yes, Your Honor. All that is there, and that is not our document. It's a document of the state. It's a police form. Your Honor, on the first leg, we do humbly pray that this honorable court grants her immediate release on her own recognizance, subject to appropriate conditions in the interest of justice, proportionality, and her constitutional rights. Your Honor, Your Honor, while appearing in court yesterday, and you adjourned this matter to today for bail application, we did avail the state with the documents for potential sureties. And we are saying the alternative, Your Honor, should you not grant bail based on this, on her own recognizance, we do consider the sureties, and I invite my colleague Karari to present the same on that part, Your Honor. So, Your Honor, this matter was adjourned today for the hearing of the accused person's bail application. And Your Honor, we are ready to proceed with the same. Your Honor, the accused person, Dr. Miria Matembe, a 73-year-old senior citizen, veteran politician, former Minister of Ethics and Integrity, former Member of Parliament, Constitutional Assembly Delegate, and the former member of Uganda Constitutional Commission. And lifelong champion of women's rights and good governance, applies. So, sorry. I'm a member of Uganda Constitutional Commission. Former member of Uganda Constitutional Commission, and a member of Pan-African, former member of Pan-African Parliament. And a lifelong champion of women's rights and good governance. Applies for release on bail. She's also a lawyer who enrolled as an advocate in 1979. And holds a doctorate of laws.
1979. Your Honor, our application will have 2 legs, but for emphasis, the person I've described applies for release on her own recognizance. The second leg will be the alternative, Your Honor. Heirship pursuant to Article 23(6). In the alternative, Your Honor. Pursuant to Article 23(6)(a) of the Constitution, which the applicant helped write down. She's the author of this book, the Constitution. Sections 11(2) and 75(1) of the MCA she seeks this without sureties or cash bond and is prepared to sign a solemn written undertaking to appear in court and comply with any conditions that may be set by this honorable court. Dr. Matembe has made a considered, deliberate decision to carry her cross and assume full responsibility. And she does this expressly to avert any imminent danger to potential sureties, family members, potential sureties, family members, associates, or friends, given a pattern of warrantless raids, searches, and harassments that have already targeted her known premises and circles. Your Honor, for context, on the 23rd of June, it's a Monday morning, on the 23rd day of June this year, at around 10 a.m., Dr. Matembe's home, which is located at Lake Drive Zone, Council 1, Port Bell, Lake Drive Zone, Council 1, Port Bell, Luzira Parish, Nakawa Urban Council, Kampala District. Was attacked by gun-wielding men and women, some in plain clothes and others in our army uniform, who jumped over the fence, forced themselves into in non-army attire. Demand your rights. Demand rights. Don't embrace wrong. The laws are gone.
You also demand fast for life. Never surrender. Never, never, 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 never surrender. Never, daughter, never surrender. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku mukaaga ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku mukaaga era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuwera ku mitwalo kati 36. Ebbeeyi eno esobola okubanga ekyuka olw'embeera kati nga bwe mugimanyi ng'ogyeko package tulina night dresses ennungi abagala amasuka ga hotel abalina Airbnb mujje ku Rosemary Beddings tuziba designingire ensawo z'oku mugongo ensawo z'abagole byonna wojja wano ku Rosemary Beddings bed covers nyongezo bajjukiza nti package zino emiwendo gino for now gye tuliko wanabaawo enkyukakyuka yonna tujja kubate tubategeeza mbeera bulungi mu ngero okutiwagira.